nti NRM twagikyawa mu Buganda ne Uganda yakyalirwa mu bufuusa kitwale mpife tuli bafu okuba omufu empiso abala kyakola ki takyalamuka kati mwatutta. In the drone, it's a nightmare. But it's no longer a nightmare because of first aid too. You see, bw'oba tonalaba kintu oba okitya kati twakirabye nakyo tetulakikola ki kati kirala kikyanaatulaga tekiriyo kyandisembeza bulijjo bwena badrooni ezirukamu neneekweka akaseera katuuse nga sina we nsobola kukola ki ne bagiteekamu ne batukolako ebikolwa buli ebyefujjo ebiwulirwa tunayogedde ku magalo bazitukunyuza bwe bati ffe wano tetujjaawo ku lwa Kyagulanyi tujjawo ku lwaffe ku lw'obulumi bwe tulina ng'abantu ba wansi. Mulekere ngaawo tutulugunya omusango ne muguteeka ku Kyagulanyi. Kyagulanyi alina poliisi, Kyagulanyi alina amagye agatulugunya abantu. Lwaki buli kiseera n'olaba Nalwoyisa omukyala omukulu ng'ali ku TV agamba Kyagulanyi assa abantu nga wabali e Luweero nabo batta abantu. Mwebaze nnyo Kyagulanyi, Museveni weebaze nnyo Kyagulanyi otugamba okuuma empisa. Mr. President nsaba kunsonyiwa naye lunaku lumu tugenda kumeeka ate nga lunaatera okutuuka. Naye nga tuli mu drone omwo abasajja bayagala okuntuusaako obuliisamaanyi. Naye olw'okuba nali nti uniform gye nalimu yali enkutte nnyo nga tesobola wano kola ki kuta. Be bansuula mugundi mu drone nasooka kuba kabonero bwe nti nangamba Bikira Maria nyamba. Byonna bagenda binkola Kyagulanyi mwagala ng'omukulembeze wange naye tebandeepinga. Kyokyo nakisaba era neebaza Mukama nti yakinkolera. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Brief and allow me also communicate in a Pakistani language. Mr. President, allow me communicate in a Pakistani language. The language which we buy from schools. I'm going to be brief, but I'm going to be mixed with Uganda and English. Whenever I get a drone, I'm using Katiganga and a drone. If I will get there, I will do a brief.
Mr. President, the elected President of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, and the entire leadership of National Unity Platform, members of Parliament, mayors, councillors, journalists, foot soldiers, ladies and gentlemen, and by the names of Sam Matthias Mulumba Kagame, Chenga Town Council, and the National Unity Platform, and I'm a national coordinator in the sector of art and entertainment led by my comrade UPNS. Yagala brief but Tambuza Mukatono Nyomwete Yakwatamu na Wamu Yakwa Soroko. I was one of the commanders where I've been deployed to supervise the parish of Shebano. As I was there, actually I was doing my job very well. I was standing on one of the polling stations in Kanyanya. Those who stay in Kanyanya, I think you know the polling station. The school called Serena. Serena, that school Serena. I was working with my colleague, my brother Cedric Kauma. The situation was calm, but the turn-up was low. So I was given a phone call by my brother Rogers Kijambo. That Rogers Kijambo is well known for having managed numerous artists, including me, David Rutaro, and others. He was telling me that Honorable Kaiba Soro, Inikazangola, and Honorable Shaganyari had been arrested. So the polling station was empty with no supervisor. What I did was to drive to Kawempe, Angola. Having arrived there, it was like 10 minutes after I was standing near Madame Sala. What? Nena Master also. Okay. I was standing with Madame Sara Nasima. The turn-up was, people were non-violent, there was nobody quarreling, there was nobody fighting another. So the dirty guys came and arrested me. They took me into a drone very, very quickly. Having arrived into the drone, I can't tell you what is in drone. For those who have never been taken into drone, you pray to God so that you do not enter the drone. In 3 minutes, what I can tell you, that the guys, I was beaten serious to arrested that the whole body had to swim. When I didn't tell you, Gwani. Yabagana ya kutolika. Gwani. Kati tukyasirise nga wamba holi amanyi. Nebongera kiboko. Nebongera kiboko isusene bagamba afande. I'm called Mafia, so I'm a musician. Are you sure? I'm the one who sang Amanyaga Kabaka. Oh, put up the mask, the Jacob mask. Yeah, you are the one. Pakati, Amanyaga Kabaka. Yani yoga kurugamba. Amanyaga Kabaka. Isabu mwabi gagwayo, umawongera bewalika. Neba gamba bigo. Nebongera kiboko. Kati Moni bari batubise bukantuntunu tumanyire tulimo nabo. Kumbe Kayemba Solari luddawa. Kyantwalire sawa nga bbiri batuvuga ekwenye kugenda wekidoni babakola ki. Eyali doni yakusatu. Mwesanga Bakayemba Solari batambuza musa. Baize mwesooka mu yokubiri kati mwesanga bano. Naye nga lw'okumanya nti ndine bano. Kakati omugolo gwavuga ku kyaliwa nga ndiraanyawo simumanyi. Ngenda okuwulira afande. I'm calling Honorable Kayemba Soro. A member of Parliament representing the people of Komansi. Are you honorable? Honorable LP? Yes, I'm the one. Honorable. One of you Chimukaluka, Komansi. Kakani no Kuyango Mulagama, Pula Kudavos. Yehudaman. Afami. When the party tells you to do something, you can't say no. So we are deployed by the party. I'm also honorable, representing the people of Mawukota. I am also honorable. So we are with the honorables in this drone. Let me say, maybe Damuchibo. Oh, maybe Damuchibo.
Ekyasinga okunyewunyisa nti obwedda bwe nali ntaddeko amagulu yera alukayimba solo nga simanyi niwe mugamba kunyiga okugulu kuno okutta yaliwa tandaba simulaba nange sikola ki eyo drone yagamba bale speed mu drone eyokusatu tumala batutuuse ewantu basaba zalinga ziwezenga bbiri oba ssatu eziki ngaobudde tulaba buliddaako batuyingiza mu ruumu twalimu basatu bamaze otutegeera tulibabona nebuseko bamaze okukola ki otutegeera katwasangamu abasajja ebikulakamanobooti ka t-shirt akakyenvu era ze baali bankubono kayemba solo yangamba nenawe okaaba nnyo olebo kayemba solo didn't know why I was crying loudly. I was not crying because I had been caned so much. I was crying because they had covered my face with a yellow t-shirt and half given me second. Kati chonga chikisinga okolachi okumula alowooza niko gyekikolachi gyekinnuma era byambala kubeera kutuuka awo tonkakaku tutuuka munda abasajja batutuuza tuddamu okweyanjula newajja omusajja tumanyi nayogera bulungi Luganda alugamba ove mu lumu natwala mu lumu endala olumu endala agiteekamu bannaffe bano abalala betuze nabo abatali babona neboozi twawulira omuggo ogunyokera ku baganda ndowooza meeya Mutebi gye bamutwala awo omuggo ogunyoka neffe nga batugambye temuddamu kukola ki temuddamu kati mutuyimbire nenyeba namboola awo olaba ekiyaga n'asuulamu Ameria ekyaga kimugamba kati Ameria what did you mean by saying Ameria olaba ekiyaga it's just a half song n'oyimba Ameria ate n'omwesimbako tuli muli tetumanya batunadda naye ng'ekinnuma nga bwe bakaluutuka wangudde sanga kirina essimu kisaku TikTok njagala kibuuza kibuuza neneeretera emitawaana n'ensirika kale essaawa ziweranga 7 omwana yali atukuuma awo twanyinanyinamu okakabozi kanjire naye nga tugamba ekintu kimu tineera mwe temuli determined mutandika nemutabeera serious nemutandika nemutabeera ki kitegeeza even those guys are ready to join us singa tuba tukoze ki tutandise kino kijastifayinga tawa kyakoze eki kyayogedde bali eyo nabo bali ready okukola ki okutwegattako so mu bufuuzi enjagala ntambula empolampola zisobola okuwawona ku kayemba solo eyankozeeko ebyenziro byonna nanjogera buli kimu abasajja bamala batuteeka mu ki mu ruumu endala kati nze saati yange baali bagiwambye esaati yange nengatto nga ono alina esaati ye naye ono ali kusyaga alina esaati ye simanyi lwaki batwala yange buli babalekera kakati munnange tutudde omwempewo ningendawo kati ntuuka ngamba afande empewo egenda kunzita bagamba fande baridi ngaempewo egenda kunzita kati omusajja kyava agamba tukoze tutya naye bagamba nnamuno emitwalo ebiri naye ngere mungulire esaati naŋŋamba nti we tuli waliwo kilometers nga 3 okutuuka mu trading center tekisoboka naye kakuleetere ekigoyo yambale n'aleeta agenda okujja aleeta t-shirt ya mwami Museveni ng'eriko ekifaananyi neŋŋamba afande empewo ebadde enfuuwa ekendeddemu esewulira bubi nnyo kati empewo ekendeddemu afande naŋŋamba yambala neesooka nguguba neŋŋaana enkwe z'akayemba mwe yakulira mwayogera nga atayagala n'agamba baba walo muganda wange yambala tulabiterereze kayambala neyamba kayemba yambala baba yambala kayemba bagimba we wakanya yambala nemugamba afa badde ngambala tunateregeze nemugamba afaana ezikirizibwa okugikyusa ekifaananyi kino kibeera emunda naŋŋamba yambala nga bweri owulire obuwoomi bwa siteeti kati twagala ebigambo ebisembayo ekyasinga okunnuma nti nga batukuba lwa busosoze mawanga abaganda mulowooza kampala eyo yammwe muli ku kyalo mbangi nga tawa bwayogedde ffe tetugoberera tetujja wano lwa
President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuliwo lwansonga ezituma bannayuganda n'ensonga zakulembedde. Ensonga zakulembedde zikukola ki? Era naye akyogera lunyepi walizivaako tumukole ki? Tumukyawe. Lw'okuba akyaziriko ensonga tukola ki? Nebagamba kati mu Baganda bayita abasalo nnyo. Kati genda ente Kyagulanyi ekyekiseera kigamba nti kati bwe budde obw'okubatta naye ngamba Mukama Katonda kaweddemu. Kati ente Kyagulanyi ne Kabaka bajje bakole ki? Bajje wano. Kitegeeza batutulugunya olw'okuba nti tuli Baganda, twagala Kabaka, tugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga eziruma bannayuganda. Baatuvudde essaawa zalinga 7:30 ne batusuula ekiruddu, ne batusuula awo, ne tubuuza owa boodabooda nti wano tuli luddawo, n'atugamba nti tulaba eddwaliro awo ekiruddu. Naye ffe owa booda yavugira omutwalo mpaka kyengera nga siri mu ssaati. Balabo Kayima nze nabawa emitwalo etaano. Mwalina kwata akasente kange yalina emitwalo 10 nga bw'etaano n'ekyebi neziteeka mu ddiina zimuyana oddiina n'ejjiini bweti nezibeeramu. Kati Kayima agamba oyinayo omutwalo omutwalo weetaano ndabanja weetaano balinnya booda ne bagenda tibana bakunsasula. So mufunze olutabaalo lwetyo lwakola ki? Naye nawe ekisemba Mukama wange nawulidde omwami Olukiwanga jjo ng'ayogera ne ku mawulire mbu simanya bagenda kukomyawo NRM mu Buganda so abaddemu okubaagala. Mubatugambire Olukiwanga tugambire mwami Museveni Mukama wo gw'otembeeta nti NRM twagikyawa mu Buganda ne Uganda yakyayirwa. Mu bufuuzi bakitwale nti ffe tuli bafu okuba omufu empiso abala kyakola ki? Takyalamuka. Kati mwatutta nemunakola mutya? Ensonga mweyambisiza buwumbi bwa ssente okujja Kaweepe North ne tweyambisa obusente butono ne tuwangula Kaweepe North. Congratulations upon having attained that parliamentary seat. The things had moved on. As we are going down, I saw guys, military people like 40 coming, others holding sticks. We thought maybe they are doing some patrolling there. When they reached us, they grabbed us. As they were taking us the drone, I saw some people, and media people I know, especially also of NBS. So I got my phones, I threw them to him. But also keep them. Good enough to give them to Bob, my colleague who lives in Kazangola, and I found them later. In the drone, it's a nightmare. But it's no longer a nightmare because we faced it too. You see, bw'obadde onalaba kintu oba okitya kati twakirabye nakyo kikola ki? Kati kirala kikyanaatulaga tekiriyo. Kyandisembeza bulijjo bwe ndaba droni nzirukamu ne neekweka akaseera katuuse nga sinawe nsobola kukola ki? Ne bagiteekamu ne batukolako ebikolwa buli ebyeffujjo ebiwulirwa. Tunayogedde ku magalo ffe bazitukuunyuza bwe bati. Ne batukuba emigo, omutwe bagukwatako omuguno guliko ennyama, ne bakuba muno, ne bakuba amagulu, ne bakuba buli kintu. Nze kyenakola nasirika ebigambo naye nokulaba bwe naabyogera ebingi bijja kunkubya. Naye era ne nasirikira bankuba. Nga bw'okaaba kubuuza okaabya otya? Kati olukago yagenda n'akaaba ng'akaaba ng'akanyonyi. Tubabuuza lwaki muganda wamwe akaaba ng'akanyonyi? Oli kumpi wano. Watukubye nnyo olimba musajja. Mu mbeera bwetyo batwetoolooza bataddemu drone baziteeka mu musana, ebbugumu lingi batubisse, batukyusa drone endala. Ngenda okuwulira zimuleeta omukulu ono. Musician. Ne mpulira emmanya eddoboozi nga liribye. Atandika omugakadibinisinga ku Yesu. Kati buyimba kibalogedde okuyimba. Okubyemiga egy'obwereere. Bw'atandika bw'akandisinga ku Yesu ngo nemanya agenda kuyimba kimansanafu. Bamanye nti kiri kuffe nabo kijja bakwata ki? Ngenda okuwulira ali ku Namboole. Atandika otomebe ogenkusanze leero. Osanga oli ku ki? Nga musajja tuuka ku koolaasi. Oba otandikira. Emboozi zirimu za nnaku naye zisaagala kuba wa nnaku. Njagala kumanya nti buli kintu kyetufeesinga tulina okukifeesinga. Abasinga tusinza Yesu oba Yesu. Emigo egyamukubwa tugamba gye giwonya endwadde zaffe. Naffe okutulugunya kuba tukolako okwegenda okununula Uganda yaffe efune emirembe.
So okunakuwala okungi okwo nze sijja kunakuwala n'emboozi yange bwenyinyamba nga musajja oli mulumi n'enyumya emboozi ezisisa mba nno sisisa bwento bwenyumya tulina okubeera abagumu ebyo tubirabyeko tubirozezaako n'ebirala bingi ebisinga kwawo kajja bikola nga twali tumalidde nga tumanyi obulamu babukoze eki ng'ekitugumya kimu nti batukwatidde mu kamera tisojja kubaayo ababuuza muganda waffe Kiyaga agenza okuzuuka ku makya ng'afuka musaayi era zeeyo mu ddwaliro nange luli nawuliranga ali obulungiko naye kati ate mpulira muno guno bamuweekuula mpulira muno kwegamba owulira n'omutwe guno seguli bubi wala naye oba bagukuba sitegeera bulungi nimwe mulaba mutya ntegeera omutwe tebagukosa nnyo n'olwekyo just kubeera bagumu buguma muganda waffe Nalukoola akaluluko kaagula musaayi akaluko kaguliddwa bulumi naye olabye Uganda omutima gweraze bonna awamu katuli ffenna tusabe tukuse ekikwekweto ky'okujjako Museveni kyekijja okuwa bannayuganda essanyu erisinga twongere omulimu ogwo tugukwate maanyi tewali kirala Museveni atidde nnyo n'okusinga ffe bwe tutidde basajja be batidde nnyo n'okusinga ffe basosoze nnyo batanya abaana ba wano n'okusinga bo ontegeera bulungi batanya abaana abazaaliddwa wano era bagezaako tulaga nga abasuze batukubanga bawooza Kabaka Magulu Nyondo Magulu Nyondo ne bakuba ku magulu kati Magulu Nyondo ajjakola eki kyokka bava nga bagamba ffe basosoze ate nga bo be baki olunaku lujja kukya tujja kutuuka mu nsi ensuubize people power our power. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nabakuba omutwe guno ne bagukuba ne gutuuka basijamwena bulumi nga ne bakuba sikyenyeenya ne bakuba emikono gyo ne gisimba ne gibivaako ne gikweka bukwesi batuka mu ddoo ne batuggyako buli kimu ekitwogerako appointment letter zaba agenti waleti erimu ebikwogerako ID masimu saawa ku mukono ne bagitwala nanabulya pali wange wano wesiwaga nabo ne babulya baseball yange yagula akanayo ng'amaanyi ne bagirya naye omupiira gwange kiddamakusi nga kikubyemu nnimi nabyo ne bakirya kwegamba abasajja bano simanyi kisolo ekirale bakyambuwa bukyambuye simanyi wabali bakuumadde mba baali babbi kubanga sina kinasigaza okutuuka mu kutukubanga nga batubuuza Kyagulanyi balwaki tugamba tewali jasiti twamwagala bwagazira tuliwo okulwalira si yaffe batugamba yimba oluyimba lw'eggwanga oluyimba kiboko nga zikwata gotaluyimba era nga zikulya nebamubuuza gwe oli musoga musiga mwaze kukola kyeno bali abasajja balina obukyayi kitiwa omusoga omuganda n'omusiraamu kyali kyalina kunyoza omusajja musoga ate ekyokubiri ate ndi musiraamu kati aba girina okuwulira ddala paka kuwulira bubi kitegeera bakuba emigo balina musajja wange bayita omulala bambuuza DRFOM bali bamwita Kirunda ne bagamba anaza musoga izi hiya bakuba Kirunda omuggo n'atukola agamba afande I'm working with you I'm not violence Kirunda wabanga wamedi violence ekigere kyakuba nekinsesa ne bagamba who's that one kweyisabire ne baddamu ne batutwala netuuka batuka ne batuka nali nsiibye nebakubuuzako ku mazzi kofa apa ne nasiibye ate mukubuuzako ku mazzi nasiibye wasiibye kinakwata oba yali mundu simanyi batusiba amaaso ngakukona mu lubuto muno mulova omuntu yasiibye tolina kakuli mu lubuto ne bakukona mu lubuto muno balina oba amasanyalaze saagategeera balina batubisanga oba amasanyalaze simanyi bulungi nebatuuka ne bagamba bring my magalo mutima nengamba mukama wange era onfudde enjala sigenda sigaza amaanyi sigenda sigaza naye ekyo oba bali batiisa mutiisa simanyi naye temagwa tebagitumisa naye nga bo obuggo batuba obuggo ne tusiima taano wange okutuuka batuuka ne batwala ku nyumba nga bafulumya ennyumba eyo yenammere banzijako ekijjo kye bali basibye ku maaso nze yasemba bafuluma drowni ne batusula bweru mu kusula nenyimira bwetu mukumagamaga ng'ekifaananyi kisika nkimanyi maki amagamaga nti ne bampulira omugere mu lubuto nankuwa omulala mugongo negwa wansi banakaka wansi ne bampulirawo sitopa ku mutwe
bako omuntu wakakanye wali wazimbu nga wazimbye bakunyize mukadde akunyize katindoza buli kali ne batuusa munda kati buli kali kati buli kali ne batuusa munda tubeera mu dduuni awo ng'emigo kyanyoka saano zazinga mu ssatu awo nezigwamu ne batuvuga batugambye bakyakolera ku masimu gaffe bakasanga nga tegalina buzibu bajja tuta omwo omuserikale yali mu byakitugamba era asigale mu mmotoka mufaana ne batuvuga ne batwala ku kkubo lya isolated ndoza lirina mmere kuwa boda yatugamba mulina mmere wano ne batubasa ku wooko we ne batukuba emiggo ogwasembayo gwe gwakuba ekigere kino ekyamenya eggumba erya wano erimu lyamenyeka ne batugamba muduke mugende ne tudduka tukira wansi mu lusuku eyo ne tugamba tuyimirira twaba tudde ku kkubo mu kudda ku kkubo ne tusanga wabooda ne tumubuuza tuludda wano n'atugamba mulina mmere ne tumugamba tuddakaza Angola ne mukyali wange Adamu kuba nali sina kyennyina ye simanyiiyo Adamu nga oyinza otwanguira okudda wewe bali badiployinze n'atuvuga n'atutusaayo eri abakyala bali abakwatira mu bisi ndowooza ne bakwata n'olusuku akaka ne bakamuwa ne batuwa omubisi omulala netunywako ne basondera omutwalo okunvuga okunze bweyogerere naye nga n'okulinnya ku booda okudde bweyogerere ng'ekigere kyasobola kusimba nga obulumi tanso buwulira ye nenkeera waalwo ne bankubira negenda esambya pulezidenti batusanga era pulezidenti nongera okwebaza ne ttiimu yonna SG mbebaza ne ttiimu yonna nesinakwataka dolwatano mu nsawo yange nesasula ddwaliro bino byonna bikolebwa kibiina kyange kya NUP meseji esembayo gyagajuwa abakulu abo abatuusa ku bino betuliko olwaleero nti bino ebyo byetukolwako guno mubiri gwe mukubeera gwe mutunya naye omwoyo gukyali solidi nnyo era tukyali ku mulamwa gwaffe nti ensi yaffe eno tegenda kuba mirembe abasajja abo bakyali mu buyinza bwenna gyoli eyo manya nti netukolewako tebitumalamu maanyi wabula bwebire tusimba natuwa buvumukuna ng'abasajja bano people power our power mwebale nnyo mwebale eddala nnyo Uganda munzi kyange yes okuva ebamenya ndya nywa nebaka namanyi okubuuza kati abaana ba Bobi Wine bali Bulaaya oyo kati abaga bagenda baliisaaki banange mulimba bannayuganda batulabirira ekibiina kyaffe kitulabirira wano tewali wano omuntu gwe batulugunya n'ajula kyakulya kubanga bannayuganda abali emabega waffe abali ekwetooloola ensi yonna bakwatagana n'ekibiina kyaffe mulaba ffe wano naye NUP everywhere bananga olunaku olwo twali tugenda wakanso na Lukoola twava wano nga pulezidenti atukuutidde okuuma empisa era yatugamba bagenda kutusoomooza bagenda tuyiikiriza naye tukuume empisa ekituufu nze sinenya pulezidenti kutugamba kuuma mpisa kubanga abantu abo abali mu kutukuba essaawa zino bakola buli kintu kyonna ekikyafu eruweero bwe baali bajja bakwata abakazi batta abaana abato batukanga bakwata omwana omuto ne bamuwa bomu ne bamugamba twalira oli afanda amenvu bomu ngeri mu kibbo ky'amenvu naye ng'omwana gwe batuma wa myaka 8 mwaka 12 kufa abali wano waliwo ataweza 18 waliwo atetegerera waliwo atamanyi nti sukaali agula 15 ng'ate alinibwa mu Uganda fena twetegerera ffe wano tetujjaawo ku lwa Kyagulanyi tujjawo ku lwaffe ku lw'obulumi bwe tulina ng'abantu ba wansi mulekere ngaawo tutulugunya omusango ne muguteeka ku Kyagulanyi Kyagulanyi alina poliisi Kyagulanyi alina amagye agatulugunya abantu lwaki buli kiseera n'olaba nalwoyisa omukyalo omukulu ng'ali ku TV agamba Kyagulanyi assa abantu nga wabali eruweero nabo batta abantu mwebaze nnyo Kyagulanyi Museveni weebaze nnyo Kyagulanyi otugamba okuuma empisa Mr. President nsaba kunsonyiwa naye lunaku lumu tugenda kumeeka ate nga lunaatera okutuuka ogenda kuba tokyatulinako control nsaba okunsonyiwa
bakugambira wano tukole tetuli punching baga nti bagenda tukubanga buli kiseera tukole okubeera punching baga mututaddeko obulemu mutulemaza future mwagirya nze nina abaana sitalina future mwagirya emyaka gyange mwagirya Museveni wali emyaka gyange sikyakulana president emmotoka ya president ya moving nze nkuma president sifa wali president nalayo okufa era bemba mwagala kiryoke kuba olwedde mwanziseeko ekitundu sikyawera wano mba kyawera kuba ninadde sikyasobola kwekolera president emmotoka yatambula n'egenda era baafuba nnyo okumulemesa okgenda baakuba abaana emiggo omuntu n'atuuka tayimu ng'akubibwa abantu 3 n'alajana mundeke naye nga basajja abo bakanywa omusaayi tebawuliriza basajja mmwe muva ewaka nga musiibudde bakazi bammwe nti baby bye naye ne mukuba omukazi omuggo mu feesi ddala nga olina nnyoko mukyala olina omukyala alina abaana g'oyita bebi naye n'osanyawo bebi wa muno feesi temuli bantu pulezidenti bwe yagenda nasikattiramu emabega baafuna omukisa ne baneetooloola bankuba n'engwa wansi neetuuka ekiseera nga nina bika feesi ng'emiggo ginsuseeko obungi bankuba ebyuma bankuba ekitayimbwa ne kinkutula okugulu kuno gana amagumba ne gaawukana buli limu ne lidda ku sayidi yaalyo lino ne limenyeka eriri emabega wano lino eddene nayo ne likutuka ekitundu neerwanako nsituke nziruke nadduka ebigere nga 3 ngenda owulira okugulu okumu kumpi nenyimirira nga mpulira okugulu okumu kumpi ndaba sirina gyenzira kati mba nyimiridde neetunuulira okugulu ndi mukunyeenya bwe nti ndaba guyuuga buyuuzi bwe kuti abasajja abo ne badda nali nyimiridde n'okugulu kumu era nga bwendi wano bankuba ekigala nateekayo emikono ne kinkwata wano ekigala ky'emmundu kati nga gye nali kugulu kumu kinabulwa balansi n'engwa wansi kyabugazi bwe nti bwe nagwa wansi munansonyiwa abasajja abo tekyabamalira bajja ne baneetooloola ne bagalula solido ne bankuba wano ku mukono kati wenalaba nga bagaludde okunkuba nateekayo protecting face kuba yali ankuba yali anyimiridde no mu magulu nga ndaba bagenda kuba solido empite wano bweti enjabye n'amaaso naye ngaadinga solido eyo n'enjokya wano omukono wano nenkuba n'enjokya nejjawe eddiba kati ne bagalula batyankube no bansamba emigere muno ngenda olaba sikyalina kyakukola okugulu nakitegedde kwamenyese nekakaba nempanika okugulu kuno nga ndi wansi kubanga nkimanyi abo abasirikale bajja ati maje ate baba bamu tebamanyi Luganda babajjeyo ewaffe mu northern Uganda ne mu eastern eyo mu Teso nalekaana mu Luswayiri ne mbagamba mumenivunja muguu mumenye okugulu kigambo ekyo kya Luswayiri ne bakuba ne basigala nga bakuba neziramu nendeekaana mumenivunja muguu Katonda yanyimiridde wakati ng'okugulu okwo kuli mu kuzanyira mu bbanga bwe kuti kudde eno Katonda yali anyimiriddemu wakati n'agamba banne wachaye twende ne batambula ne bandeeka waabwe nasituka nga sirina muntu gwenda basobola kunnyamba nga bonna bendaba embooko zibagenda ku mibiri netuuka nenyimirira mu kkubo bweti ekyomukisa emmotoka ya kanso David Lusulongoya yali esembye emabega yali emuzimu kuzaali emabega nenjirengera
nenjijanga mbuukabuuka n'okugulu kumu nenjituukako nenjeripako wano kantu kano akawaggulu neŋŋamba Gordon avugavuga tugende neneesika neneeripa kati pulezidenti wali ku Gripping Hotel awo pulezidenti amaga mulaba abuuza tawaaliwa kati nempanika omukono nemugamba nzuuno n'abuuza olyokke nemuwanikira okugulu mu bbanga nga kwonna kuyiikayiika bwe kuti yakwata bukwasi ku mutwe namulaba ng'ayagala gamba maaka kuyimirira kuba namulaba akola ati akona ku mmotoka nemugamba nedda ssebo tugende eri ekawempe gye tukutwala kubanga ffe twajja kutwala mu ntebe entebe mu ntebe bannange nebabanga olabye munno abamukkubi agudde wali mubuuke luuka might yenda mbere buuka omulambo genda mu maaso kubanga ono gwe basa takyasobola kulwana naye gweokyasobola okulwana nekakaba yana making sure tutuusa pulezidenti ekazo banstupida ngende mu ddwaliro kansoyo David Lusirongo yayannemerako n'agamba tawa emmotoka eyo ekutwale mu ddwaliro n'agivaamu bonna bwe yali nabo ne bagivaamu neŋŋamba givuga sebo tugenda kazo nze sigenda genda wange mbonyebonye famire yange mbonyebonye ekitebe nga bannayuganda tebategedde anantuusizaako obutujjo nga tyenjagala ntuuke ekazo gye twalitwala pulezidenti kuba natuuka nendaba ng'ekazo ewali ntebe mu ntebe nga gyewali obuwanguzi bwaffe era ne tutuuka ku ttanaawo nenjogera nenyonyola abantu kyonna ekyantuukako baganda bange abali wano ffe tetulina musango gwe tuzza ebintu abamagye bye bakola Mr. Museveni njagala otunule oba batememu vidiyo kuba kimanyi mutulaba olunaku lwe tulitandika nga pulezidenti Kyagulanyi takyatusobola tukontrolinga n'oba mu nnyumba tugenda kuyingira oba timafiya oba kiki tugenda kutuukako mu State House awo naye byonna byotukoze mulina okubisasulira mwabajjaati mwabaseemwayi simanya siyayi iso ne poliisi mulina famire obwana bwammwe busoma n'obwana bwaffe era butugamba nti mayinja kundi oli poliisi yawali ku poliisi y'egindi omwana we tusoma naye ne ku yunivasite awe Makerere wano waliwo aba yunivasite basoma n'abaana bammwe mutukole ne mutukola nga mututulugunya nga mukimanyi twabetooloola tubalimu naffe mutulimu tugenda kufaafaagana nammwe bafutu soja mwenna abali wano bandi mwebala obuvumu mwalaga ekibuli bakyali bange mwekubira engalo ez'amaanyi Mr. President tuli bajaasi tuli solid tweŋŋanga jaati ekwata abatujju kati takyali kitongole kitusobola Mr. President Museveni sebo Mr. Museveni wabale nnyo eno training eno tukozesa training watukuliza ku mudumu gwa mundu otulaze mundu ffe twetaaga genda China jaati yatutraininze UPDF tutraininze kati tuli solid wabale nnyo tuteekamu amagye kati otufudde magye naffe ofudde bannayuganda amagye olw'otutulugunya mukulu Museveni twategedde we bakooki nga abajjaati baatulaze we bakwata n'ogookinga n'okugjako magazini n'ogissaako kati tulinde kimafiya nze bampitattawa mba mwagala mimi iko nyama ya risasi ninasubiri nyinyi muda wote mukitaka mukuje mniuwe nze ndi nyama ya sasi kati kubanga mutupisa masasi omwagalira mujje naye siyo nayo nebalaba temulowooza nti mugenda kuttattawa mutambule mugende bannayuganda mwebala okubanga mutambuza obubaka ate nga muli naffe nebaziza nnyo nebaza abantu abanzijanja b'ekitebe kyaffe nebaza President David Lusirongo ya taata
webale tuzaala tuli bangi ozaala Uganda yonna Mr. President webale tuleetera omwami oyo era twebaza omulimu gw'okola mwebale okuuma akalulu k'ekawempe nze nabadde waka tano nga ndi ku bunkenke abantu bandabisa nnaku bagamba bambi kati nga kiri waliwo kabandike akabulayo nti bambi n'akalulu baakabbye naye mwakuumye akalulu nze saawa zino sewuliranga mulema mpulira amaanyi naye nga nsobola ogiwanika nsobola ogiteekayo ate nga tugenda ziwanika musibe obugatto bunywere obudde bwe tugendamu bwakazigizigi lasita osiba akagatto kanywere banaye mwebale nnyo kankomaawo tusiima President wekukole mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampeyini eya kanso Nalukoola nasikirizibwa kubanga nali nakakomawo nali ne President e Dubai era z'omu yakwatanga President video zonna ze mwalaba zirayo nandi Dubai nakola emirimu za struggle era bwe nawalirizibwa ne ngamba kanzireyo kuba byebyo kati kanzireyo waka nkole emirimu nga ndi kugulawo ndi kuba nakyo nkisobola nenkomawo twafuluma wano ng'omukulembeze atugize atubuliifinze ne tufuluma twafuluma bwe tuti nali ku mmotoka ey'amawulire ng'ekulembedde nga ndi wakati w'emmotoka y'amawulire ne President kati President ne tufuluma ne tudda mu kkubo nali nyambadde ebyambalo byaffe kubanga era tebimenya mateeka kubanga ffenna twali tubyambadde nga n'omukulembeze waffe abyambadde nga ne SG abyambadde ffenna nga tunyumye tutuukaawo mu kkubo awo nga drone zasooka kuba 2 ne batandika okuba abaana abaali mu byambalo nga abakulira gundi abaana abalwedi nga baga temudduka era nze sadduka amazima ga Katonda sadduka nabeerawo ku President ku mmotoka ya President kwennyini kwe nali nembeera n'ettawo oyo President emmotoka ye nemala neyitawo yo abasajja bali bagiviira neyitawo kati nze n'ettawa kuba ate nkijjukira obulungi nze n'ettawa emboga eyatanga ttawa nga yenkuba emboga etattawa nga yenkuba twakubwa okuvaawo paka eri wansi nga ku kyaki nga batukuba nga netudduka bwe tugwa bwe tusituka ngenda okulaba ttawa agwa bwasituka tesamanya nti ttawa yali amaze okuluzinga balansi okumenyese awo nze omusirikale yali akuba ttawa natalantuka bwe nti kituufu saamanya nti oba mugwiridde nengwa naye mwala netugwa naye mwala nemubeera waggulu ye ng'ali wansi mwala nze ndi mwala waggulu kati n'agamba omukazi anzita mu nnyambe wallahi yali ayogera Luganda omukazi antuga banna ababiri ne bajja ne bankuba solido zaali 3 ze nasooka okuwulirako ezankutula omugongo wano zaali 3 ababiri ne bansikayo ne bantuuza ku pavement bwe bati ne baŋŋasituka ne mbagamba sisobola kutambula ne bankupa ebisambi bino byonna ngekituufu sisobola kutambula ne bansitula bwe bati nga sisobola ne bankupa solido muno ne bansiba bwe bati omusirikale omujjukira ali wamayinja 3 najja n'abagamba ennaafu ize ennaafu mumukubye nnyo naye ne bamukuba bambi bamukupa solido pi ne bamuga tolina kyotugamba wano ffe tukolawo ne bansika awo kati ne balaba nga sisituka ne banfuuyira sipule maaso
ne bagamba atunyomye ne sisobola kusituka ne bansitula babiri ne banjeri wansi mu kyaki gye nali ngudde mwala naye n'omusirikale waabwe naye ne bamugjayo ne tujja nga tutinatina ne bankula yunifoomu yange wano gye nalimu nga bansika ku gundi ku kolansi yunifoomu wano neyulika ne bansika kati bwe nagira mu bwe nti ngenda kutole nga kiraba abantu bonna wabula nga buli kimu kiraba kiri awo nendaba bannamawulire oba baali ba tv naye nga nabo beekwese gye baali beekwese kati neefunamu amaanyi agasobola okusika ekifuba kino neneetekawo nti mubannamawulire nenjogera amannya gange kuba lwedde nali maze okulaba nti bandidde sirina kyakukola awo we bankwatira ne bansika ne bankasuka mu drone emigga egyali mu drone bannange sisobola gimalayo abasajja bankuba ne bankwata nasangayo bannange nga babasuddeyo dda ne bamala ne banjitayo nze ne banteeka mu basajja baali 3 ne bagamba gwe olina embazuulu bwe nkulabye olina eddala osobola n'okutuga omuntu ne babanteeka mu 3 basajja bankuba embo ne bamala kati nalinamu nesimu yange ekwata vidiyo emirimu gyenkola egyo yali emaze okugwa mwala yo saagisigaza naye nalinamu nesimu endala ne bambuuza olina essimu ne baginsikamu kati omusajja omulala ne tutandikawo okuvuga ne bavuga nga enkakasa nga twali twetoloola nga tugoberera pulezidenti kubanga byonna byonna ebyatuuka twamanya ne tubiwulira pulezidenti bye yayogera naye nga tuli mu drone omwo abasajja baayagala okuntuusaako obuliisamaanyi naye olw'okuba nali nti yunifoomu gye nalimu yali enkutte nnyo nga tesobola wano kola ki kuta be bansuula mu gundi mu drone nasooka kuba kabonero bwe nti nengamba Bikira Maria nyamba byonna bagenda binkola Kyagulanyi mwagala ng'omukulembeze wange naye tebandeepinga kyokyo nakisaba era neebaza Mukama nti yakinkolera ne tutuuka banga batwetolooza buli pulezidenti gye yayita kakasanga twali naye era pulezidenti wali ewambogo twali tulaga bigambo byayogera byonna twabiwulira SDB yayogera Sanubian yayogera byonna twabiwulira kati awo wewali olutalo olwali lunzise sajja atuuka mbikkulako yunifoomu ngamba gibikkule ntunuulira nali sisobola mulaba bulungi naye yamala najjako omugundi kino nanneeraga naye nga sisobola mulaba bulungi naŋŋamba okimanyi nti wano nsobola okukolerawo kyenjagala nga n'okuwasa nsobola okukolera wano konze nensirika n'addamu n'ambuuza Kyagulanyi omwagalako ki konze Kyagulanyi oyo mwagala ng'omukulembeze wange gwe nalonda omwaka gwa 2021 ate n'awangula akalulu sajja yankuba lyali jjinja nkakasa lyali jjinja yali nkuba ku mutwe kuno n'enzirika tugenda okudda engulu era solido eyanziza engulu nga batutuusiza ewandege yaawo bannange njagala okwebaza SG waffe bannange taata sisobola fukamira naye mukwano neeyanziza nnyo byonna webale nnyo webalire ddala namaze omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu webale taata butatusuulanga tufuna ebizibu naye batuvuma lwakuba nti tukuwagira era bagamba Kyagulanyi wanasobola okubajjawo naye tusigala tugamba kimu tujja kuwangula kubanga tumwagala bannange ebisigadde bingi mwabiraba mu kkooti naye be banjija mu kkooti okuntwala eruzira zaali mpiso kubanzi bagenda okuntukako nga bagamba ono ye muyinnyo bamukutudde omugongo amazima gatula mugula eruzira tewaali ddagala wabula bampanga painkiller nga bankuba 500 painkiller ne bankuba 500 ezinneebasa nzira engulu nkeerera ne bannyongera paka lwe banjijayo paka olunaku olwo people power our power mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power amanya gange nze Kanyane Musa ayagadde abalage kibamu oli n'amala n'awandiika ekibaluwa n'akituuma byakitundu olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo
ekisinga okumwanguya obutafuna bulumi mukole ekitaleeta bulumi wadde. People power, our power. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.